okwanjwa n'embaga kukutuusibwako City Bridals ku Kamukamu Plaza. Mu Excel Vocational Training Center ku kitebe kyaffe Kalule Bombo. Omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli serious nnyo nze seebaka nyabo Kulikayo nnyo mukwano gange bali kubeera ng'okyali mu kulaba okwanjula n'embaga ku Delta TV. Waliwo bakwano bange bansindikira WhatsApp ne mugamba tumireko ne munange olumu neerabira naye ba Aisha mbatumidde, ba John mbatumidde, ba Fiona mbatumidde, ba Sarah, ba Grace nga muli bafaani ba okwanjula n'embaga wano ku Delta TV. Mbaagala nnyo bamaama ab'enjawulo abanjagala banengamba tumidde. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Waliwo ne mukwano gwange yakyazizza omwami, mukwano gwange we bamuyita Amina Yahaya yakyazizza omwami we Medimo banange natuwa nekimukolako kukyala bambi Amina nawe nkwagala nnyo. Nja kuleeta ebifaananyi byawe by'okukyala wano ku Delta TV mukwano. Mbagala nnyo yonna gy'osinzira okubeera ng'olaba okwanjula n'embaga ab'Nansana, ab'Ewakiso, ab'Entebbe, ab'Emukono bane bandi basasulira ki. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Mu kaseera kano nagambye wa Sharitas teweerabirayo ku Sharitas ya clinic ate era negamba teweerabira kugenda ku City Bridals akuwe gowns ate kato owakato sento yalinanga tukugaba byonna full package obisanga wano ku Delta oyalinanga to mu kaseera kano abooluganda mu Yesu Mukama yeebazibwe gamba nti Amina ushakarara mweyabadde atulinye nga tuli ekyengera ku kwanjula kwa Pastor Joseph Kakumba nga genda ne mukyala we Victoria Nantaba. Erinnya lya Nantaba eryo tulyagala nawe olyagala. Waliwo yalina nga yakuba esimu nagamba muzeeyi ono Nantaba yabawadde agamba muzeeyi we Michael Mutyaba ti muzeeyi kuleetedde omwami gwe bayita Pastor Joseph Kakumba olw'okuba nti Pastor Mukama yamuwadde sente, Mukama yamuwadde sente n'omukisa gwonna yawadde abazadde ebirabo bannange abantu basombye ebintu Kyengera Nsanji Mugongo Wakimese Kasenge bonna bavuddeyo nga bagaba naye kiki kino Pastor kyakoze naye nga yabadde tayiza mutakikolera mukyala alina akazigo, mukyala omulungi, mukyala anyirira, mukyala ayogera obulungi Victoria Nantaba. Omanyi kye yamukoze ate naye olwamaze Pastor okugira mu bandi ye n'amusimba emmotoka Mark 2 Grand UAY ojira obalirira mu sente yammeka njako mawonkubuulire yammeka naye nga yabbeeyi $2,000,000 n'okusuuka mu Pastor nsinikira message ya sente meka njaba buli ya Sunday ja kankulaga okwagala kankulaga omukwano kankulage eddiini omu n'essanyu ebyabadde mu mukolo gwa Joseph ne Victoria wali ekyengera mugongo nkokonjeru mu maka ga Muzeeyi Mutyaba Michael. Mukaseera kano musawa yaffe n'eyokubiri mu programu y'okwanjula n'embaga wano ku Delta TV ate munange tuli mu kwanjula wano ekyengera mugongo nkokonjeru mu maka ga Muzeeyi Michael Mutyaba era nga munange kano kolengera akawuzi ako abako ke balina osala mu luzungu bakayita wedding arch bakateekako kubanga bako bwe bakasala kiba kiraga nti taata abakkiriza okuyingira. Taata omulungi weewaawo okusinzira embeera taata kitoofu ekyo taata okuba n'abagenzi mu kaseera kano engeri yabadde yanjawulo abakozi batuuseemu bazze na bandi nga bandi eno yabakubidde emirere okuva e Kasenge gye basimbudde mpaka wano wennyini enkoko njeru we bazze okusaba okuzaalibwa. Awo mwami Pastor Joseph Kakumba mulokole bonna balokole era y'ensonga lwaki olaba ekita ekiggula lugi kye baleese kya soda tebanywa mu kale tudigire katambula bwekyo nga bwe kiri DJ yabadde amanyi ekyokukola anti taata oluvannyuma lw'okuyita abasawo bajje bagemye n'obuyimba DJ bwe yataddeko bwabadde bukendera. Omukolo guno baagutaddemu obudde abasawo bulijjo batera kukozesa bumuli okugema abako wabula bano bakozesezza bifaananyi by'abagole bano. Tuleese ekiggula luki
kyogamba nti mulese ekiggula luggi bwe guli mukulu kibanga bwekyo bwe kiri ng'ekiggula luggi kimaze okutuuka mu lujja lwange. waliwo abadde alindira okugamba ebyekitanze mbyogere nga gwendeese pasita. mwana mulenzi njagala babaleete abaana bali ate ab'emirere sebyuma gattawo abaaye temutuula nga tebanna tulagira kutuula. Tukwebaza mu linnya erya Yesu kubanga otuuse ng'omukolo gwonna ogw'ekirokole ogulimu eddiini baasose na kusaba era ng'okusaba kuno kwabadde kugendereddwamu okusaba Mukama Katonda omukolo gusobola okutambula obulungi ku ngeri gye gufaananamu bambi Katonda essala yaabwe yagibazeemu kubanga bambi gwatambulidde ddala bulungi kwogenda kulaba omuntu yenna ali mu mukolo guno kaanyumirwe era n'ekitiibwa kyo kirabisibwe amaanyi go gakke n'emirembe gya Katonda egisinga okutegeerwa gikuume emitima gyaffe ffenna mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. naffe bwetyo bannyabo era dde baabo bwe batya abasawo nga bamaze okugema ate bakomawo ne bawa taata obubaka bwe basanzeewo. Wuliriza ripooti eno era ng'oluvannyuma lw'okubawa ripooti yebeera entandikwa y'omukolo guno. Anti abaana bawaka bonna bayitibwa ne bajjawo ne babuuza ng'era bw'ogenda okulaba. Abalese kandi ndiggwa mukebere abantu abo nga bulijjo enkola yaffe bazzukulu bandugwa. Lwandugwa bwe kiba nga nno bwekyo bwe kiri njagala baana bange abantu abo bonna mbakebedde nga balamu bulungi. Abantu balamu. Otyo? Naye mulimu omulwadde omu. Mwabo? Ye taata. Wa bulenzi wa buwala? Taata wa bulenzi. ateekwa kubanga nze kubanga obwedda ntunuulira nnyo. Kyogamba nti okusula mu galagi kikufuula mu motoka mwana wange omulwadde mu buzuuti. Kiriziganyizza ffenna nga situetemyemu nti aka bafune amaterekero gye banaterekera ebifaananyi bakakase nti nno kituufu ddala mwana muwala yayanjula Joseph. Twongera okukubira abaana b'omugaga obugalo nga bwe bagenda. Agamba kikatumo olwo atandise okukola. Yasiibudde ndigenda kukola. Abaaye twongere obugalo obw'amaanyi eri abaana ba taata. Whatever the fuck I say. Selector zero sigara y'owaggulu yali asaana kutuuma nakirijjo Abasebo ne bannyabo. naffe bwetyo bannyabo mwebale kusoma samale Eradde basebo ne bannyabo. eradde bannyabo abaana mubakubira engalo bali brief Kuliko amakubo. amakubo tugayiseemu mwebale kutwaniriza
Mbedo mulaba. Oyo ye. Kanzu ya Kisilamu da. Kanzu ya mto kukola shahada. Eze mbumbulu zange. Naffe bwetu tebasibu. Lire eddoboozi. mukulike amakulu masebo ne banyabo. Amakulu tugayiseemu. Mwebale kutwaniriza ku nsi. Era wamba mutabani wange obadde mutu abono be baana bange abalenzi olujja muno abe baana bange ab'obuwala. Nawe kwata. Olo jinyuma nga siko ubigaba siko abiguze. Eva kambo pikera. Kwata sen. Kati okubeera omwenkanya. Bano kambawizaawa bajja kutemera mwe. Mwana wange banzirizeeyo. Bwe baba nga basobola okuzannya bano nga basobola okusamba akapiira ne bano basobola okubaka mutandikira okwo. Baana bange mbanzirizeeyo. Kyogamba teete y'abantu eri. Kere fayina y'abantu. Abo be baana b'omugagga. Yeryo ssanyu. Kitange omulungi gye tuvudde tulina muto waffe ngamba Pastor Joseph. Bwe mwogera nnyimiridde taata. Olwaleero wawezezza emyaka 18 egy'obuto ekyo kankyogere nga nfukamidde. Taata wawezezza emyaka 18 egy'obuto kitange ne tutuula nga tukiraba kya nsonga. Tekigwanidde omwana mu Buganda okuweza emyaka 18 kitange n'atafuna oyo gwabeera naye. Kitange tubibuunyizaamu ngamba ne kyabi wabiri bwe mba njogera ku mwannyoko nkyo njogera nnyimiridde n'omuzinzi ngamba ssenga ate bwe njogera ku ssenga naye nfukamirako wansi taata. Kitange bwe twogedde tukisimbye ne kiroka ngamba ne ssenga nsonga gyali Madinisa zooni annengera leka nyimirira nnengere. Kitange ne twogera bwe twogedde ne ssenga tumugambye ekintu kimu ssenga muto waffe Pastor Joseph awezezza emyaka 18 egy'obuto era bw'atuuse okwogera ayogedde ekigambo kimu n'agamba I need a girl. Soko simbe wakati. Tuyimirire nga bwe tusimba wakati. Oli mwazinyi oba oli mubulizi wange? Ekyo kankiddemu nga nfukamidde. Bw'agambye nti I need a girl. Bwe tugamba ssenga ngamba ssenga nsonga omanyi kyatugambye. Atugambye neeno ku mutala guno waliyo omwana ow'obuwala awezezza 18 olwaleero luno bw'atuuse okwogera agambye I need a boy. Kyenvudde ngamba munange let them come back to drink. Leka zidde okunywa tugende tata. Omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli serious nnyo